Here with us filming them. Ask them. Wow, we just visited here briefly. We used to stay here, you know that? Do you know that? Wano no Bobi Wine abadde ayingidde mu kifo munnange. Ng'ogambye beewuunyiza nnyo ng'abalaba munnange kaseera kabadde munnange kawanvu mu kifo kye baasooka okubeeramu nga baakeefuna. Jjukira nti nno nabadde nkusuubiza nti nno ngenda kukomezawo paati endala era nga byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo nina King Saha ngenda kubeera nga nkuwa update etambula ku mwana mulenzi oyo King Saha. Kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video. Kati munnange katugende mu maaso wali omukulu Bobi Wine ne mukyala we Barbie Kyagulanyi nga bwe nakutegeeza navaayoko wali ne nkola video eyasooka paati eyasooka baali bakyaddeko mu kifo we basooka okupangisa ekanyanya muganda wange. Kati sooke tulabe ebibadde mu katambi ndyoke nkomewo ku maaso awo ne King Saha. Wow, we just visited here briefly. We used to stay here, you know that? Do you know that? You don't know. This was our house. Doctor yabeeranga wano. Doctor yabeeranga wano. Doctor alina wali mu nnyumba endala. Eno room nnene kuzina. You know that? Wow. Tubabuuzizaako katugende tutwagala batiisa. Baneiba we bali? Baliwa. Ani asula muli? Katubabuuzeeko. Ani asula muli? Ani asula? Bobi ekinaabiro kyabeeranga eno emabega n'ekikyalo. We are sorry for invading your privacy. Twagede kukyalako wano. Tetwali tusula wano ne Badi. Kale gyabo. Noikiriza tukukwate video. Tina ensonga. Kale. Bani ababeera wano. Hello. Can we say hello to you? We are sorry. Wow. How are you? We just visited here randomly. Bobby and I used to stay here. This is our house. This used to be our house. This is where we had our first child, Solomon. So katuwadde tugenda wakane tugamba katuyita tubabuuze. Bane mutusonyiwe batawanya. Tugambye katutuukeko wano we twatandikira. Tulabewo. Banaye mujebale. Mutumanyi ffe. Mubadde mukimanyi twali tubeera wano. Bali baba bulirako. Landlord ya akyaliwo. Mama. Omukyalo musoga. Mami yafa. Yabeeranga wali waggulu. Oh, yeah. Ate mwami we. Oh no. Nga kibi. Twalinga tusula wano. Omukyalo yatugumikiza ntumala emyezi nanga tetunaba kusasula. Oh no. Oh no, sorry. Kiryoke ku filminga Kiryoke ku filminga. Kakati babi elo kitenia kitenia. Twenga tusula zino rooms zibiri, right? Ziri bbiri era. Wow. Banaye tuve wano taata. Banange tubala omusizza apo. Mutusonyiwa okuyingira mu privacy yawe. Tweyanziza okubuuza. Kale nnyabo. Kale nnyabo banaye batusonyiire ddala. Zifeze tufunanga tuli wano. Kale mbere bulungi. Ogamba otya ssebo? Obeera wano naawe. Mutusonyiwa okujja mu privacy yamwe. Nze nali nsula wano ne Wano twazalira Kampala. Bulizo wempuliranga ogamba walobeera kanyenye. Wano wennyini. Naye kinomye landlord waffe watugambye yafa. Omukyala yali mukyala. Ono Bobi Wine kikwagala kino. Yani. Abakiyita Modric. Modric. Modric, do you know me? The man. People power. I like people power. Many people power. Kale bannange tubabuuzizaako. Kale mukama bakuume. You are renting here. You go Pangsaw. She's almost how your age was. Yes, exactly. Kale bannange mukama batukuumire. Era banaye budomola we buli we bwali. Petwafumbira ng'omwemere. Babi. Nemanju ka space kakyaliyo. Bannange. Enseno. Naye kinaabiro bakiggalawo emanju babaddewo. Emanju baleka bazimbayo. Zino zonna tezaaliwo. Waliwo ekiriyo kizimbe kinene kiiki.
big apartments. Kale bannange. Kale bannange tubalamusizaako kati. Bwe kityo nno munanga ate bwe kitambudde ku side awo era nga ngenda kubeera nga ate nga nkomawoko ne party endala awo munnange olabe ekibadde mu kkubo nga bali mu going crazy mu motoka n'omukyala Barbie Kyagulanyi byengenda okubeera nga nkomawoko nabyo mu maaso awo kakati nno kankugyewo kaawo kankutegeezeko nti omuyimbi King Saha yabadde soloti show ye yabadde successful era nga bogezaako okulaba abantu babadde bangi baze mu bungi munnange okusupportinga mwana mulenzi munnange ate King Saha naye n'agamba nti nno nedda nange sigenda kubeera nga mbayiwayo kansooke mbasakate omubimba wali nasooka n'abakuba munnange wali era nga bogezaako okulaba performance yabadde nnungi nnyo. Simanyi abampulira kwenda tompitaba wangamba ojja kuddamu kati kyonaaza simanyi oyo mumpulira abayo mumpulira ono Kinsala wakulumye nalo era nga ku sayidi yemu ng'amaze munnange show ye ng'eri successful bw'atyo nno mu katambi ako abadde agoyingamuko crazy awo abadde akawaniseyo ko wali ku mukutu ogwa TikTok. Munnange wali nga ali ne bakyali be nengeddeko ku Maka Ghetto Speaker kw'ossa ate n'abalala esayidi eyo bwe nti bwe nkoze kakasa nti no subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.